abantu bewaleke ewammwe tebakulinze oddeyo si gwe balinze enkulaakulana nze tebagala nakundabako ne bw'oba tozzeeyo enkulaakulana y'ensonga enkulu eyakujja eri ojje kuno okutali kwammwe kati bwaddayo ng'enkulaakulana totambudde nayo in short obeera oyokezza oba wamala biseera ate noweewuunye nti ebiseera bisinga n'abantu abo betuleka ewaka asobola okumala omwezi nga takkubiddeeko yadde okubuuza nti gundi oli otya naye bwe zikoona ennaku z'omwezi 28 anoonyezaawo enkulaakulana ekyo kindaze nti kyogeddeko kituufu nnyo nti iffe si ffe ensonga nkulu ensonga enkulu yekintu kidogo gwe tusindika omuntu gwe tomataringa ekimataringa byebyo kwegamba zezaali badde nga fruits z'entuuyo zo era abantu betwaleka ewaka ne tujja kuno bw'obeera eno n'olinamu essudi mbu bakumisi nga bakulinze nnyo byabuyaayi bya busibu teryakulinze weerinze wekka kye balinze kiri eki nkulaakulana nsonga nkulu nnyo okussekisira mu byokola bigase biveemu ebibala ebyo abeewaka balina kulya ku bibala abeewaka enkulaakulana gye balyako si ey'omujjirano enkulaakulana ey'omujjirano waakatuuka essente z'osoosa okuteeka mu nsawo ate olowooza ku beewammwe sooka weerowoozeko nga tonnalowooza ku waka abantu bamanyi okukola obwamalaaya ku bo naye nga tebamanyi nti bamalaaya omuntu nga yeekolako obwamalaaya omuntu nga yeekolako obwamalaaya naye nga takimanyi nti ali mu kweraayaako kisoboka kiti ekyo okwekolako obwamalaaya kitegeeza nti olowooza nnyo ku balala okusinga bwe weerowoozaako yingini ereeta ssente yeerina okusooka okufiibwako ennyo nga tonnaba kufa ku bantu bakuli bweru kyova olaba companies ezikola emmotoka mu nsi yonna obudde buzisa nnyo ku yingini okusinga body abantu abatunda emmotoka ez'ebbeeyi bakugamba nti nga tonnabaggula mubiri basooka yingini kuba kyekiki emmotoka era bw'oba ogenza okugula emmotoka wawe osooka okukebera yingini body ogyagaza ki si tewali wunya kyamaanyi ne kati abantu bwe bajja ku byeyo balowooza nnyo ku bantu abali ewaka okusinga bba abazze okukola ki okukola oyina kusooka kwefaako nnyo naawe mwennyini n'otuuka n'ofuuka bizinensi yo Chris ekintu ky'okwefaako ekyo abantu abamu batera okukitegeera obukyamu era awo mbadde ngenda kujjawo abantu abamu ayinza okulowooza nti bw'omugamba nti sooka weefeeko oba omugambye nti genda okuba epate tandika kulya mu Burj Khalifa awo kweraayaako nako kikyotegeeza bw'ogamba omuntu nti gwakola gwe aba asooka okwefaako gwakola gw'olina okwefaako kitegeeza nti bw'ojja wano ng'obadde ofuna tugeze 3,000 eza ddiramu bwe bukadde bwa Uganda bumeka 3 mu kifo ky'okubuweereza ewaka buinvesting mu skills endala ezisobola okukufunisa ssente nnyingi nga tonnaba kuweereza ssente ezo wammwe baleke enkuba egira ekyabakuba baleke bagira bakyasula mu nju ez'ebiwempe baleke bagira bakyalya bubi after all ne bwofa leero era bajja bbeerawo siguwa batonda abantu bano bamanyi okwewa obuvunaanyizibwa obutali bwabwe olina agamba nze famire yange yonna etudde ku ggwe bwe wali tonnabaawo baali babeerawo bati